Olugendo Kyagulanyi lwetandise ku ssaawa nga 3 okuva eriro okutuuka Abim lwa kilomita 125 ate okutuuka e Kotido lwa kilomita 159 okugezaako okukendeeza ku bbanga ly'okutambuliramu agenza ayita mu makubo ag'ebbali kyokka nga nago tegayitikamu. Mu disitulikiti ya Abim wayogereddeko eri abawagizi atuusewo ziwera ssaawa 10. Katonda agenda kuyamba obeera omukulu. That Museveni has mastered the art of controlling people. He makes them poor first and then he makes you beg for him. You beg for something that belongs to you. Kotido amuyingidde ziwera 11 era mu gombola y'e Kanawat wayogereddeko eri abawagizi. We are now in Kotido. My name is Kyagulanyi Ssentamu Robert aka. But now I come back to you, my brothers and sisters, to seek your mandate to become the president of Uganda. Kyagulanyi bw'avudde awo alabise nga azzeeko akamwenyumwenyu ku matama ku ngeri abakalamojja gye bamwanirizzaamu okutuuka mu tawuni y'e Kotido. Neno teri luguudo lwa koolasi lutuukayo era abaayo bakiyaayaanira. About 20 years, the president said he's going to construct tarmac, but we have never seen tarmac. So we need this president to come and change our region Karamoja so that our region will also be developed like other places. Mpozi n'abamu bakimanyi nti ekitundu kyabwe kifumbekeddemu ebyobugagga naye kikyali mabega ddala. Our place is rich with minerals, but there is no way of exploiting. People have been employed there, but the Karamojangs are not. Okay. And we don't know where our minerals go. Mu kisaawe ky'ebboma mu tawuni y'e Kotido waayingidde okuba olukuŋŋaana. Kyagulanyi abasabye okumulonda aleete enkyukakyuka mu kitundu kyabwe. Gold in Uganda comes from Karamoja, but the road that takes the gold is still a bad road. They come and lie to you. They give you 5,000, 10,000 and a yellow t-shirt and salt and sugar and they ask you to vote for a man again and again and again. Olunaku lw'enkya Kyagulanyi wakubiteekamu engatto ayolekere Kabong ne Karenga. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.